Okunoonyereza kulaze ng'abasuubuzi mu kibuga mu kaseera kano baweera ddala miliyoni 2 bano bakakkalabiza emirimu mu kibuga Kampala. Kuno kwotekana n'abasuubuzi obukadde 7.5 abajja buli kanaku okusuubula nga kino kyoleka nga bwe kijjeewo ebbula ly'emirimu eri abavubuka. Ssentebe atwala ekibiina kigatta abasuubuzi abakolera mu zaakedi kiyite United Traders Entrepreneur Association, Edward Ntale ategeeza nga gavumenti balina okusitukiramu okulaba nga ateyamba bannekulya jjangu kuba bano bawa emirimu okuva ddala ku bantu abali mu myaka 16 paka 50 ng'era mu nteekateeka eno abantu abaweera ddala obukadde 31 bwe baganyula bogeraganya kubakola mirimu gya gavumenti obukadde 4 bwokka. Specifically kati nkulaga Kampala eyingiza miliyoni 2 buli lunaku ez'abantu abatasulamu. Kitegeeza Kampala ebeyingiza abasuubuzi. Abasuubuzi abo basuubula ku basuubuzi abawera emiliyoni mu Kampala wokka emiliyoni 7.5 ezikola. So bw'ogatta abantu bonna mu Uganda ekulaga nti ne gavumenti ekikulaga nti tebalina mirimu gisobola kukozesa bannayuganda bonna. Kati tubale tulinamu abaana abato bangi, tulinamu abakyala abamu tebakola. Kaakati abasigadde wakati w'abavubuka abali mu myaka okuva ku 16 okukoma ku myaka 47 ku 5. Ategeezezza nga basobodde n'okwekubira enduulu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo omuli minisitule y'ebyobusuubuzi naye nga buteerere. Ono nno abadde abayako ne SO TV mu mboozi ey'akafubo mu kusoomooza kwe basanze anokoddeyo engeri abagwira gye bagenze maaso n'okwezza emirimu era nga kino kyoleserwatu mirimu egy'enjawulo ng'Abanigeria bwe baleeta speya, Aba-Egypt baleeta ebyamasannyalaze so nga ate abakungu bali mu byobugagga obw'omu ttaka n'ebirala bigwa mu kkowa eryo. Naye tulaba nga ate abatusuuliridde abatakyatuwuliriza. Mu mbeera eno etunyigiriza nti Omunigeria ali wano, Omu-Egyptian mu Banigeria baabo bali mu speya nnyo. Bwe tugenda mu byamasannyalaze waliyo Aba-Egyptian abatembeya n'ebintu bino. Bwe tugenda mu maduuka ngoye n'ebirala ebiddakaawo Abachina babiwambye. Bwe tugenda mu bizinensi ng'eza minerals n'endala Abakongo bazituddemu zonna. Ntale era avuddeyo n'ayogera ku kutulugunyiza Bannayuganda kubasanga nga bakozesebwa abagwira era wano wasinzidde n'asaba gavumenti okujja n'omusaala ogutandikirwako. Nti bw'osiŋŋana ate abalina ne factory ng'Abachina ate ensasula gye basasula omu ne bamuwa 5,000 naye nga zennyini aziryamu mmere yokka ekitasoboka. Ate minimum wage gye baagaana okukola ki okutunuulira ebeerewo mu ggwanga kubanga gavumenti mbu teyagala kutiisa investors nti abakozi ba Uganda bali mu. Wano era wasinzidde n'anenya ekitongole ekivunaanyizibwa kuteekateekera eggwanga ki National Chamber of Commerce nga kino kiremeddwa n'okulambika obulungi ebifo ebirina okubaamu amakolero. Kaakati ne Ministry ya Trade ne tusinkana nga naye egaba permit awamu egaba abala n'etabawo abangi be batalina. Bw'ogendako mu bitundu ebimu Makindye, Kabalagala n'ebirala Mmengo Abasomali bavuga boda. Bw'osiŋŋana Kabalagala ojja kusiŋŋana Abalitria n'Aba-Ethiopia bali mu zisaaluuni batunda n'amenvu kati zi supermarket emirimu egyandibadde egy'abannansi. Ku SO TV nze Grace Egirinya akuyita okuba mu kusaba ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa Septemba wano ku kisaawe Kololo.